Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina ky'NPP kuba pulezidenti asimidde ekibuga eky'embali gy'asoose okulekera disitulikiti y'Ekiboko ne butalijja okungaabayo kumulonda mu kalulu k'omwaka ogujja. Asookedde Kibuku ng'iragudde woofiisi z'ekibiina esangibwa ku kyalo Kadama. Oluvudde Kadama yeyongedde mu bitundu by'enjawulo ng'obedda atamula bwabuuza ku balonzi ng'abasaba akalulu. Bannange muulye ngende mulonde, muveeyo mulonde, temutya ku mulundi guno bwe tulonda nga tuli bangi. Tugenda kuwangula. Abasuubiza nti wangula akalulu agenda kubakolera enguudo n'okufunira abavubuka emirimu. Abavubuka ano balina emirimu. Kati no kambabulireko kino. Bino byonna bigenda kuggwaawo. Mbasaba mumpe omukisa. Nze ntambudde mu nsi yonna n'endaba ebyakabi. Njagala mumpe chance ebyakabi tubireete wano. Beyongedde Kibuku ng'olukunga na balukubye ku kyalo Kagomo. Wano abakulembeze abatafuna kadi y'ekibiina boogedde yaneebeeyamu okuwagira abawaliddwa kadi okulaba nga bawangula. Baba bafunye kadi baliko boogedde Kyagulanyi yabeera saakesira singa bawangudde. Amasomero ga Kibuku emyaka 2 consecutively niye gabeere gasembwa omu Uganda yonoona. Ye Kyagulanyi asuubiza ab'Ekibuku nti singa alondebwa agenda kubakolera mu kubo kuba n'atambuliza ebirime byabwe. Ategeeza nti wakufunira n'abavubuka emirimu nga n'ensonga z'ettaka wakuzikolako. David Tamale yakusakidde eggulu ku Lwakukere TV.